kati jati obunkenke buli mu State House buli mu government. 1 olwokuba president waffe yasooka kubeera wa Republic of Uganda yamaze dofuna information yonna ne details z'abaana abo bonna ababadde bambadde ebyambalo bya jati. Abamu bakonfaminze, abamu bamaze okwogera biki ebyaliwo fayiro zonna president azirina. Banyonyodde byonna ebyakolebwa n'ebyakoleddwa. Era ebimu ku byo abali emabega w'ebintu bino nabibabuulidde, era fayiro egenda eyongera okwanfolding. Abamu bali mu bisenge nnyo tebategerekeka, abamu bali ku mwanjo, naye ng'abamu abali emabega wa bino ebintu abamobilizinga okusinga kigurupu ky'abayimbi. Bebe Cool, Kenzo, Alien Skin, Fiki Gaza, Palaso ne Balamu. Nchidamu Bebe Cool, Kenzo, Alien Skin, Fiki Gaza, Palaso ne Balamu. Kati abamu bali mu bisenge nnyo, kati ye kubanga buli omu ku mutendera gwe gwaba aliko kyeyini bwetyo bweri. Bebe Cool ali eri mu kateni, ayunga wano na wali ayina omusimbi. Kenzo abo bakayungirizi tebagula ate tebatunda, naye bayunga omuguzi n'omutunzi. Ye Alien Skin yayuwirawo ddala omubiri ne Fiki Gaza ne Palaso. So Balamu ye coordinator y'abayunga abayimbi ne government neddamulira awo. Kati gundi awo weeri kubanga bakakasa nti Bobby yabayitako nga Bobby, kati bagala mulwanyisa nga Kyagulanyi, naye bo nga balwanira eri mu industry nga bwe baleeta bino. Naye troops zonna zavudde mu Republic of Uganda gyamanyi obulungi ennyo. Kati bwe kibanga kyekyo omuzannyo guno gugenda kukyuka, olutambi lugenda kukyuka enzingulula. Naye kansirike eyo nvuddeyo, naye era nga nkyali ku jati. Now jati bagamba abajjati bayombye nnyo ne bagamba Museveni bwe biba bwebiti bwebiri tebagenda kusobola kukola naye, ng'ate ababalyamu olukwe be bakola nabo. Bebe Cool bwe batwe bayomba bagamba bo bakoze kye babasaba, naye ate poliisi, UPDF, SFC ate be bali mu kuta information okwandresinga abaana ba jati n'ebintu ebibadde mu bisenge by'amakolero ga Waaka okubireeta mu lujjudde. Kati bagambye obulamu bwabwe buli mu matigga okubanga SFC, UPDF ne poliisi, military oba armed forces balemereddwa okukola omulimu gavumenti gwe yabawa tebasobola gukola. Ate bo bazze okuyuwawo omubiri ate be babalonkoma nti gundi ne gundi ne gundi. Era waliwo n'obutambi obubeera mu meeting zaabwe ne be babadde bateesa. Era nabwo bwe buli wali era nabwo Mukama bw'anaaba yagadde bujja kufuluma n'obwo omusezi oli eyasera ekitebe. Obutambi bwe buli n'amaloboozi nga batudde bateeseza mu bifo eby'enjawulo. Bateeseza ewa Alien Skin, waliwo bamayinja abagende wa Alien Skin awo ne bagaana kamera zonna abaana babagobawo, abamu be bagobawo, ne wabaawo security ng'oyinza okulowooza nti obaani aliwo. Bajja ne bateeseza ku Fangoni ne mu bifo ebirala, bateeseza ku Serena Hotel Mutundwe n'awalala. Kaakati bo bagambye obulamu bwabwe tebugenda kubeera mu matigga, ng'ate UPDF yeebawaayo mu bantu. Kaakati bagambye omutawana we gujjidde bo bagenda kukivaamu baleke poliisi n'amagye beekolere ku nsonga zaabwe. Naye Museveni agamba senga poliisi n'amagye beddiza ekintu kino bokka bandireka abantu ne basula ku kkubo. Abantu bwe basula ku kkubo olunaku olu kiwedde. Bannange bannayuganda mubeere bavumu, ebintu bye mulaba byongera okubagumya kubanga tuli watuufu. Revolution etambula nga bwe twagibala. Bannabbi bwe bagiragula, Bayibuli bwegiragula bwetyo bwetambudde era bweri. Kati jati ezzeemu ensasagge eyo
eyokuba profilinga n'abakungu ba gavumenti batidde nnyo ekintu ky'okuba profilinga baddamulira ne bannaabwe batidde nnyo era buli muntu amanyi information ya buli muntu ali mu gavumenti ng'aza alinyirira eddembe ly'obuntu batta abaana baffe babakwata babawamba babasiba babalepinga babasiyaga muleete information temutya simanyi mbu nebyamateeka simanyi mbu bagenda kulondoola essimu ezisindika ebifaananyi Museveni bw'alisobola okumanya information bweva mu bipale bye nejja neetuuka ku social media ali baatumaze bagenze kupaalira ku kitebe kya Nuupu ekyasazisizza kamera za Nuupu okumenyaamenya Nuupu babagamba ebyuma ebibaketta biri ku Nuupu security alert ze babonaabona nazo kati bw'olaba omuntu anoonya ekintu ekiri Jinja Road nga akinoonyeza ku nga ekya Jinja Road nga akinoonyeza ku Fort Portal Road manya bumanya nti oyo ali wala nnyo n'okumanya n'okutegeera omulembe tagusobola. Now eyo nvuddeyo omuntu yenna nga bakukutte information efulumye omuntu yenna nga bakukutta abasajja bakutwala ewuwo okukwaza ebintu bye basooka okukujjako bw'oba oyina endagaano zewagulirako ettaka zewagulirako ekibanja wagulayo TV oyina risiiti ebiwandiiko byo ebyobuyigirize byonna babitwala endagamuntu bw'oba oyina passport bagitwala toddamu biraba era ettaka lyo bakyusa ekyapa ne balikutwalako so bw'oba oli mu revolution ebintu ebyo bitereke wala bw'oba oli mu revolution ebintu ebyo bitereke wala bitereke gye batasuubira kutuuka okitegedde kwata endagaano yo ogitwale bagiraminating bagisiiringe bulungi bagiraminating oba endagaano oba ekya apa bakiraminating bulungi okitwale bw'oba obeera Kampala kitwale Masaka bw'oba obeera Masaka kitwale gindi ebundi bujjo so mutereke ebintu byammwe awatatuuka nnyenje neyo nayo nvuddeyo. Eddi Mutwe essaawa yonna bakwetaaga Eddi Mutwe bamwetaaga Eddi Mutwe bw'akwatibwa essaawa yonna mu mbeera yonna bw'akwatibwa agenda kusibibwa kalangala baagala okuggyawo security ya president yonna baagala gimalawo Mbogo wegendereze Mbogo bakunoonya Eddi Mutwe bakunoonya mwenna kubasibira mu bifo bya njawulo ina ssaako ya security ya president bagyetaaga. Jala Trophy you're going to be assassinated. Jala Trophy akasaale simanyi bwe kayingira kavaayo na byenda simanyi kavaayo na biki Jala Trophy ogenda kubeera assassinated nga Zebra Mando. I repeat Jala Trophy bagenda kutemula government egenda kutta nkiddamu Jala Trophy you're going to be assassinated like Zebra Mando. Bw'otakubwa masasi ogenda kufiira mu accident. I repeat Jala Trophy wenajja Isimo Lexus wenkujje wenzije byonna wenkujje wenajja omugga Katonga wenkujje wenajja byonna byozzoolaba wenkujje Jala Trophy bagenda kutemula. Michael Rose sister tomanyi Jala Trophy. Jala Trophy ye kanyame yava e Dubai jo yabadde e Uganda nga bazanya wrestling ali awo omuntu nsolo yagenda ku kitebe kya Nuupu eyakuuma president e Dubai n'addayo e Uganda n'agenda ku kitebe kya Nuupu kanyama oyo akasaale bwe kayingira kadda na byenda kati gwe atamumanyi genda omunoonyeeko. Essimu ya president bagyagala oluvannyuma lw'okutiginya ebyuma bye baatwala byonna laptop zonna ziganye kati ekiddako baagala essimu ya president. His Excellency Kyagulanyi baagala essimu yo bagyagala wagenda kubaawo kafurakase katono bakugwira awantu bakukwate bakutwale ku poliisi mu ddakiika 5 ku 10 bakute
era bijire bagambe tetumujjeeyo mubadde mulowooza munaamusobola muddangamu naye nga bakutte essimu bakuwe bondi bitambule wona banaye mukakane president bamutadde mukakane baagala simu ya president by all means ne bwe bandakukwatako eddakiika 5 ne bakuta kye baagala simu yo nga bwe babbye engatto za Olivia Katende yabadde alina desert ey'obulabe yabadde ne desert bagitutte babuuzizza omwana mugula mutya ekyambalo kimu emitwalo 2 sabagamba wano ekyambalo kya UPDF tekiweza mitwalo 3 ekyambalo kya UPDF tekiweza mitwalo 3 eza Uganda babuuzizza omwana okwata otya emitwalo 2 ogula ekyambalo ne bamubuuza kibeerako engatto n'abagamba no ate engatto yokka ya mitwalo 3 engato y'Olivia Katende bagitutte katono bamutemeko okugulu katono bamutemeka amagulu era bwe babadde nga bamuta mu poliisi engato yo yasigadde babadde tebasobola gimuddiza gwendo osaaga n'ebyo ebisajja byavu biwulira ennugu eyo nvuddeyo waliwo buloga omunene ennyo naye galadde okulwana ne tukyalumbuye kati waliwo abagenda otulwanyisa mu sigambye tukyalumbuye waliwo buloga omu avuga kagende kadde bwagenda bwadda sigenda mwogera linnya nakoowa entalo naye bako wokatereka waliwo buloga omu avuga taxi kagende kadde bwagenda bwadda kagende kadde pepere wo pepere wo pepere wo ai nangaye pepere wo pepere edda twasinzanga mu kanisa wulira waliwo buloga omu omunene avuga kagende kadde esente zayingiddewo essaawa yonna no ngambye avuga kagende kadde pepere wo pepere wo pepere wulira bulogo yesaawa yonna agenda bamenya emitima abaddewo ebbanga lyonna ng'avuga kagende kadde agenda bamenya emitima omusimbi gwayingidde dda wabula anoonya following yammwe pepere wo bannaye mpulira mwoyo w'okusinza n'okutendereza leero ate nga nsinza mu luzayirwa nangaye pepere wo avuga kagende kadde essaawa yonna addayo gye yava kubanga abaddenga abamenya omutima n'akomawo ali mu kunoonya following na trust yammwe agenda bakuba layini mugenda ziwulira kansirike amaaso ku lutimbe now jati gendo laba obutambi bwonna obwabadde Kawempe amasasa agavuze gonna agakubiddwa gendo weetegereze bulungi teriyo wajjati n'oguya kubye masasi mu bbanga emmundu z'abajjati temwabadde musasi neeri kubanga si batendeke ate tebabeesiga wabula babambaza ne babakwasa n'emmundu kutiisa mmwe abantu tewali wajjati n'oguya badde na sasi mu mundu ye wabula babawadde bikookolo kutiisa omulimu gwabwe waya era babagambye bwe wabaawo embeera yonna badduke kubanga be babadde bakulembedde nga waliwo leeya eddako eya poliisi eya UPDF ne poliisi nga bo bakuba omuggo bulungi gunoge naye abaana bwe babaddiza ne babasinga amaanyi badduke nga bo badde emabega poliisi eyingirewo oba amagye gayingirewo okitegedde kubanga tebabadde na emmundu zaabwe temwabadde masasi
kuba tebabeesiga, ekirala si batendeke bulungi, ekirala si nkugambye mukwate owajjaati mumuggyeko ekikookolo. Bannange mukwate owajjaati mumuggyeko ekikookolo mugenda kwewuunya. Mukwate owajjaati oluddako mumuggyeko ekikookolo. So tebabadde na masasi mu mmundu zaabwe era temuli masasi mu mmundu zaabwe. Ekirala Mulago bagambye Mulago babagambye tebajjanjaba muntu yenna nga wanuupu bwe bamuleeta nga alina ekiwundu tebamujjanjaba. So temuddukira Mulago. Bw'ofuna ekiwundu tebakutwala Mulago. Muve Mulago. Genda mu ddwaliro eddala Mulago tebakujjanjaba. Yo nvuddeyo Jjaati. Abaana ba Jjaati mwenna mukimanye. Abaana ba Jjaati mwenna mukimanye. Wano we tulaga oluvannyuma lw'okuba profilinga muwulire we out eddako. Bw'oba omanyi wakubya abantu emiggo dduka weekwekera eddala wala. Bagenda bajja mu public babagambe bagenda batera ddala mu bitongole ebikuuma ddembe mu poliisi ne mu magye abamu mugenda gwa amatu. Babatwala batendeka mwenna mutwalibwa Kongo naye temugenda kudda. Bw'oba omanyi wakubye bannayuganda oyinayo second chance ey'okusonyiyibwa kubanga ojja tubeerera omujulizi we tulaga. Dduka va mu Jjaati. Dduka weekweke mwenna tewali agenda kulama. Nkiddemu okiwulire. Mwenna mugenda kubeera eliminated. Nkiddemu okiwulire. Bw'oba omanyi wakubya bannayuganda embooko tukusonyiye nga tonnatwegayirira nga tonnatusaba kisonyiwo tukusonyiye. Naye dduka weekweke ogenda kuttibwa. Olowooza lwaki UPDF si ye yakoze ogwo omulimu? Mulowooza muli baakabi okusinga UPDF? Mulowooza muli baakabi okusinga poliisi? Muli baakabi okusinga military poliisi? Lwaki yo tejja? Dduka mwenna mugenda kubeera eliminated. Bw'oba omanyi oli musaka eyo ey'okukabira. Abaana ba ghetto mubonyebonye ne ghetto mifo ky'okulwana mununula eggwanga muli mu bya kisiru bagenda batta. Ffe tubasonyiye. Omuzira wa Kyagulanyi obasonyi wangaani. Yesu yagamba tebamanyi kye bakola. Yesu yagamba kitange basonyiwe kuba tebamanyi kye bakola. Okutuusa lwe banaabanga Bayibuli egamba ekibi bw'okikola n'obujeemu waba tewakyali saddaaka nate. Naye balabika nga tebakimanyi tubasonyiye. Nze ndi mu Bayibuli, nze ndi kitaffe mu Katonda. Bw'olaba nga nyambadde eno enkofiira ya kitaffe mu Katonda ng'omanya kati nze Kazimba Mugalu. Bw'olaba ngigyeko ng'omanya kati ndi fuutu sooja. Obadde eki naawe? Ombuuza obuyinza obusonyiwa gye mbujja. Yesu yagamba abatamanyi kye bakola tubasonyiye. Tubasonyiwe. Si buli atukoze ekibi nti alina okuttibwa nti alina okufa. Bagenda tuyambako abo okutuwa obujulizi. Kyennerabidde. Kyokka no mbadde nerabidde security alert zennyini mbadde sinatandika na program. Now, program yino abantu mwenna abali mu diaspora tubasaba busabi buteesa tuleeta kirowoozo. Lwaki temulekerawo okwekalakasiza ku embase za Uganda kuba tezikola makulu? Waliwo be nayogeddeko nammwe ne muŋŋamba sijja kuyogerawa mbu muyina directives okuva ew'omukulu wa diaspora Mwami Kawuma nti yabagambye mwekalakasize ku embase za Uganda zokka. Kati njagala kwapiringa ew'omukulu waffe mukulu Kawuma bambi tute tugendeko mu bifo ebirala. Mugende mwekalakasizeeko ku bifo ku American embassies eziri mu nsi zammwe.
mugende mwekalakasizeeko ku bitongole bya European Union, ku bitongole bya UN, musabe olukusa mugende eyo. Ebitongole ICC mubabuuze baagala kyenkana ky'omuntu okuvunaanibwa, balinda Museveni atte abantu bameka? Kubanga tuvunaana Uganda kutubonyaabonya, ate ne mwekalakasiza ku embasizi za gundi za Uganda kikola amakulu. Lwaki mutulekaawo ku Uganda ne embasizi? Mu Africa bali mu kuzookya bwokya, Kenya baajokya, Congo baajokya, simanyi wa baajokya, tebikola makulu. Tubeegayiridde Kawuma tute mukwano, tukkirize mukwano tugendeko ku bifo ebirala. Baŋŋambye Kawuma yawadde directives gwe kuba kwekalakasa mwekalakasize ku embassy za Uganda nedda. Taata tusaba otute mukwano w'ekitiibwa tugendeko ku ebifo ebirala, mwekalakasize ku American Embassy mugibuuze erinda twetemeteme miliyoni nyanga abe Rwanda, era erinda abanyarwanda batte bannayuganda bameka? ICC okuvunaana omuntu ebe eyagala pipa mmeka ez'omusaayi. Kati ebyo bw'obitwala ku Uganda ne Embassy bikola ki? Tugendeko ku Capitol Hill. Capitol Hill waliyo ki? Simanyi Capitol Hill saagireka nze nabeerayo nga tennaba kujja mu 1872. Capitol Hill teyaliwo sigimanyi. Now akalulu ke Kawempe kaakano mujja muwulira akalulu ke Kawempe, muwulira akalulu ke Kawempe, bibi ne bigenda obbeera mu kalulu ke Kawempe. Akalulu ke Kawempe kali bwe kati. Museveni agenda kuyiwa amagye n'ebyokulwanyisa bingi ng'ennaku z'omwezi 10 okutiisa abantu obutalonda. Ekyo nakibagamba, ennaku 3 zibereza kubateeka mu fiya, bambadde ebikookolo, emmundu emmamba ziddeno ziyitingana musuululu ku buli kkuba emisana n'ekiro, ennaku ezi kusiga fiya. Eno meeting yabaddemu Museveni, Muhoozi, Balamu Barugahara, Majambere, Kisa Kyama Gundi, Bamwine n'Eddamulira owaseemwayi e Nakasero mu State House. Bagenda kufuna baguunizi abo babadde abajja ati ku luno bagenda kubeera n'ebyambalo ebiraga nti bya red bya NUP, babeere bakambwe nnyo, batekinge over polling stations ezimu, era poliisi n'amagye bakuume empisa. Abaana bano beefuge nnyo polling station ezo, muwulire bulungi, beefuge nnyo polling station ezo. Bwe bamala okuzeefuga balage nga bakambwe, balage nga bakuuma akalulu, balage nga beetala, basindika abasirikale n'emmundu beeyongereyo eri, bakole batya. Kati kigenda kubeera bwe kityo. Okusooka ebyokulonda bigenda kutuuka leeti mu bifo ebimu. Ebyokulonda bigenda kutuuka ku ssaawa 4, ssaawa 5, ssaawa 6, ssaawa 7. Obululu ne boxi waliwo we bigenda okutuuka ku ssaawa 4, ssaawa 5, ssaawa 6, ssaawa 7. Era nga 13 jamu agenda kubeera mungi nnyo mu Kampala. Aba traffic bagenda kukwasa jamu mu Kampala. Jamu agenda kukwata mu Kampala. Ebito abakola enguudo kono bagenda kubeera active, enguudo zigenda kubeera blocked zonna nga bakola. Jamu abeere mungi, ebirondesebwa bituuke ku ssaawa 4, 5, 6, 7. Nga security nnyingi nnyo mu Kawempe, ebyokwerinda nga bingi nnyo, naye ku polling stations bagenda kuteekako ebibinja by'abaana nga bambadde uniform za nupu za red nga bakambwe. Kati poliisi yekkakane abantu nga bayomba
olw'okuba ebyokulonda tebinnaba kutuuka. Kati okulonda kusobola okuyingira ekiro bwe batandika okulonda kuyingira ekiro. Naye kati wakati awo ebivubuka ebyo bigenda okubeera eby'amaanyi mu biwaane mu biteke ku social media, era poliisi bagigobye, era abaana obalabye bafuutu soja mubalabye. Abaana abo bagenda bakwata n'obululu nga bambadde yunifoomu za Nuupu. Oluvannyuma bagenda bakwata n'obululu obu nga babba obululu nga bambadde yunifoomu ya Nuupu. Okujustifyinga statement ya Museveni nti NUP yaji babba Museveni obululu miliyoni ezi. Kana kati mugenda katemayo okutandika nga 13 paka 14 okweyongerayo. Nkiddemu kiwulire mugenda katemayo. Leero ziri 5 mujja katemayo nga 13. Era buli omu katemeyo kateekaawo mugalalo osirike. Bwe zituuka ssaawa 2-3 nga ebyokulonda tebinnaba kujjookate. Kubanga waliwo abantu ebivuuka ebibadde ebyajja ati kati ate bigenda kwambala yunifoomu ya Nuupu babikwate n'obululu. Ate nga bakulaga bakozedde fujjo ne bakuba n'omusirikale. Omusirikale n'akuuma emirembe, oyo omusirikale ali wamu nabo. Poliisi eri wamu nabo. Bagenda kulaga nti batekinze over bajjeko n'owa poliisi emundu. Bagobye poliisi ku polling station. Basinziza Isamaanyi. Oluvannyuma poliisi eryoke ekomewo ekwateyo nga 3-4 nga balina obululu. Oba mbyogere ne mu Luzungu. Maama Ebeni mpeereza oluzungu lwange wano essaawa etuuse. Sooka oweereze wano oluzungu wa Maama Ebeni gwe nsooka enjogera oluzungu. Now, on tennis, tennis of square. Bwe muba mwagala mubizze mu Luzungu. Nze Mukama yantuma mu lulimi lwemmanyi temunsibako olulimi lwesimanyi. Muguni mwe mumanyi n'ebizungu byammwe nammwe. Kati ebyo byenjogedde mugende mubizze mu Luzungu mwe mwasoma nze saasoma. Nze seefulangako kyesirimu ndeke simanyi Luzungu. Nkugambye waliwo abavubuka bagenda okukola effujjo mu yunifoomu za Nuupu. Bana ebintu ebyo mu bitweetinge ku Twitter mubyogere mu Luzungu mmwe mwasoma. Mubiteeke mu Luzungu. Kolayo ka video mu Luzungu oyogere secretariat eyo weewaawo. Osirike bwe babakwata mubeere nga mubiyiyeemu amazzi baswale bokka oba babijjewo oba babikole baswale. If not ngenda genda Maama Ebeni ambuulire bulungi ebintu ebyo babyogera batya tubiyitemu olunaku lulamba ekiro kyonna n'enkya kati luli nzije mu version y'Oluzungu nga njogera Luzungu lwokka. Mweraba ngenze mu politics. Mwongere okuprofilinga abantu abakola mu gavumenti mulete information zaabwe mubituwe muulidde ate mwe namba wadde assignment ya kwogera Luzungu amanyi Olukiga kyogere mu Lukiga amanyi mu Lutooro obaze Olutooro nyowe ni nyenda kubibaza mu Lutooro habwokuba Olutooro nyowe ndumanyire ngenda kubibaza mu Lutooro Abatooro n'Abatooro kati ngenda babuulira Abatooro byo ngenda babuulira ebyabo manye nnimi ezi gwe boyina kyoyagala ettoolo mbuuza. Waliwo omuntu omu yangamba n'ambuuza naye bannanga abasajja kiki mwagala mu bakazi Abanyarwanda musooke mutubulira abasajja b'e Uganda mwagala ki mu bakazi Abanyarwanda. Namugamba nze sina kye mmanyi ku bakazi Banyarwanda bw'oyagala okumbuuza jangu ombuuza ekifa 40 nja kukubuulira. Bw'oyagala ekifa mu Batooro nkwata bulungi nkikubuulire. Naye Abanyarwanda ntai muwulidde naye ojja n'ekikuba nsiko kubanga sisobola kukubuulira bintu byange bya bwereere sha ebyo nga mbyogera ku bwereere okakasa.
Now, politics wolwaleero ali bw'ati. Senga tubadde mu kyaki tubadde tugenda kusooka tusituke tuyimbe tuzinde tusooke tubuuke tukwate n'emirabba waggulu. Kubanga kirabika Uganda etandise okitoola. Njagalayo mukaaga mweka mugambe nti ekyo kyange ku lwa Uganda. Museveni yalimba abantu mbu freedom fighter. Tabangako freedom fighter from day one. Museveni malayika wakufa. Museveni malayika wakufa. Yali malayika wakufa naye nga yekwese. Yali Museveni nga gwekwese mu ddiba ly'endiga. Now listen. Wano wetuli wewo wennyini wali nabbi we yalagula. Nabadde ndaba amawulire nnyinza obutabibalaga byonna olw'obudde kubanga bugenze. Nalabyeko ekintu ekiri NRM yatuuse mu fixed word negamba poliisi ekolagana ne NUP okukola effujjo NUP efune sympathy. Then bwebanga bwebitonga bwe biri lwaki kubanga kamera weeziri abo lwaki tebakwatibwa. Twabatuuse ekiseera UPDF ne yeegaana jati poliisi etya n'okwogera era bamawulire bagamba tugezezaako okukubira kitumwa Lushoche tetunaba kumufuna yeekwese akutte essimu ndowooza abadde mukyala we atugambye Lushoche agenze kupama tumulinde kasooka ave mu kabini. Era ne we tukoledde eggulire Lushoche abadde akyali mutoyi tannaba kuvaayo. Museveni tabangako freedom fighter. Wulira. Government ku answer ya parliament, deputy speaker, bamemba ba parliament both sides, bakkiriza nti waliwo problem mu ggwanga kubanga waliwo obumenyi bw'amateeka obukolebwa government. Ebitongole bikuuma ddembe tukivumirira. Ku answer bonna ne bakkiriza awo we tubatuusiza. Naye jjukira Amini taliiwo, Obote taliiwo. Amini eyabikola ku Ben Kiwanuka. N'abuzaawo Ben Kiwanuka taliiwo. Mu gavumenti ya Museveni 18 tebalabikako. Waliwo omukazi yabuuza Mau oba wa DWTV yamubuuza Mau kiki ekiri eyo mu gavumenti kubanga abantu babula unaga omanya ab'oludda oluvuganya Mau ng'ayogera gamba ab'oludda oluvuganya bayomba bagamba mbu n'abantu baabwe babuzibwawo Mau tali mu ludda luvuganya naye bannaye Mukama Katonda wange tulabye ebinene munnaye nagamba bagamba mbu no baabulawo naye mu tteeka lya Uganda ligamba senga emyaka giwera 7 ng'omuntu taliiwo bamulangirira okuba nga takyaliwo era nga teyaliiwo. Naye waliwo ababulira mu diaspora eyo nga mutabani wa Katongole nze ensi ekimanyi ndi mu diaspora. Nabbanja yatugamba yalina John Bosco Kibalama tagenda ngako mu diaspora. Nabbanja yamutaatya yatematema abapoliisi yakuba abapoliisi nabba n'emmundu. Nabbanja yamutanga tagenze mu kooti. Nabbanja yatematema abapoliisi. Twagala John Bosco Kibalama. Kati njagala mbatemere. Gendo olabe Museveni yasoma katabo k'aba dictator bwe babeerawo. Naye teyasoma consequences za katabo ako ba dictator bwe baba bagenda batya. Ebitwala ba dictator bonna bye bikutte Museveni. Dictator atuuka ekiseera n'abeera exposed. Dictator atuuka ekiseera nga takyalina amuwolereza. Dictator asooka n'atuuka ekiseera nga afugira. Asooka n'afuga nga abantu bamwagala. N'afuga ku kuvujjirira omusimbi. N'afuga ku intimidation. Kati ebyo byonna abantu bwe babibuuka omukwano ne guvaawo, sente ne ziba nga tezikyakola, intimidation n'emukwatirira, intimidation n'etuuka neggwaawo, abantu ne baguba. Kati olaba obuwala obuto bwe buli mu makomera. Olaba abaana abawala myaka 16, 18, myaka 2 abalenzi
gwe bamenya asooka kutuuka kulaale n'ayogera okugulu akuwanika mu bbanga ne kubanga okutamuluma naye ng'eggumba lifulumye. Awo abaana ne baba nga tebatya. Awo n'olaba amagye ne gatandika okola ebikolobero, gwe okola ebikolobero nebeera nga amagye tegakyasobola. N'ofuna jjanjawiidi, Sudaani ofuna jjanjawiidi, bw'omala ofuna jjanjawiidi ng'amagye tegakyakuwagira, otuuka ekiseera amagye ne gakuwamba, jjanjawiidi nga tesobola kuyamba. Museveni yasoma katabo k'abadikiteeta era atambudde nga bbo era avuddeko nga bbo. Ssente tekyamuyamba, intimidation tekyamuyamba. We tulaga tugenda okuggyako owajja ati ekikookolo. Mujja kwewunya nga Kazimba Mugalu yabakuba kibooko. Mugenda kuggyako omuntu ekikookolo mulabe nga Bugingo ye Wakananirandi nga yabakuba kibooko. Muteeke ewaaga mujja kulaba. Parliament ekakasa nti waliwo problem era omusango ne bagusalira gavumenti. Wabula ne bagamba nedda ono omwana akolagana ne jati ne poliisi bamukubire campaign. Siffe twabikoze, gavumenti si yabikoze, ekyanoonyereza temanyi baani babikoze. Kasita gavumenti etuuka ekiseera nga tekyasobola ng'omanya egenze. Electoral Commission isi nevaayo nevumya negamba kituufu ekintu ekyo. Gundi byabakama ekintu ekyo mu butuufu tekiri kirungi. Tekiri kirungi ekintu eki. Ekintu eki tekiri kirungi buzima. Amananu mali tekiri kirungi ekintu ekyo. Kubanga gavumenti teyinza kukola kintu ekyo. Ise kakasiza ebitongole simanyi ebirwanirizi by'eddembe sewanyana. Wakati nga bakuuma nnyo gavumenti batuuse ekiseera nga bayina okugisayira omusango, bayina obyogera. Bannaddiini wakati nga babikkiridde nnyo gavumenti, beefudde abatabiraba, beefudde nnyo abali mu mwoyo, beefudde nnyo. Olwaleero Oweekitiibwa Ziwa Ow'Ekirinda Mityana agambye bw'ati, mu mbeera eri ewaka empitirivu ennyo, ekyamagezi kyayogedde agambye bw'ati, bw'oba omanyi olina alusa teweetantala okusiiba, ate temusirwala nnyo kujeemera amateeka g'abasawo. Mweriira akamere bannange byebintu byayogedde, tayogedde ku kisiyaga nga luli yakitembeeta. Genda oddeyo owulire saavisi y'okusiiga evvere, ebisiyaga bye byabuutikira. Omwaka guli guno ebisiyaga babitulidde kubanga twabazuula be baalya ssente z'ebisiyaga. Naye era mu bo mulimu abamu kyabayiseeko nga balina okukyogera. Lwaki? Omulembe guzuukuse. Museveni alidde Democratic nnyo bw'aba avuganya ne Besigye. Nkiddemu ekiwulire. Museveni ali Democratic nnyo era abeera freedom fighter bw'aba avuganya ne opposition ye. Museveni bw'aba avuganya opposition ye, musajja ali Democratic freedom fighter atabuusibwa ebbanga lyonna olina kudduka ng'odda wuwe kubanga opposition temujjaayo. Okutuusa opposition entuufu lwezze n'emunyonyogera n'ejjayo Museveni omutuufu n'adda ku ngulu. Olwayo tebakyalina kye beewolereza. Kyova olaba balwana nnyo okuzza Besigye waabwe ku ngulu, naye naffe tulaba ate bannange tulaba. Balwana nnyo okuzza Munyagwa, balwana nnyo okuzza FDC ku ntikko, naye bwe twali tukuba twamala beetooloola bulungi nnyo ne tumanya ebiyungiro byammwe biri luddawa. Besigye takyadda ku ssiini oba mumutte. Oba mumutte. Besigye ebbanga lyonna yaliwo okulaga nti amateeka mu Uganda gafunctioninga. Era olwaleero atwaliddwa mu kkooti ne bamweyimirira. Era bannamateeka balaze obukugu ennyo bwe basomye obuwaayiro. Era bw'atyo Besigye n'avaayo era yeffe agende, Museveni agende. Era abalamuzi balaze obukugu olwaleero kubanga
ne gavumenti egoberera amateeka olwaleero gavumenti egobedde bulungi nnyo amateeka oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye Museveni agoberera amateeka bw'aba alina Besigye okutuuka lwe wajja bali abataliiko kakwate na Museveni n'alaga true characters. Wulira ngenda basampolingako obusampolinzi samuro wulira naye ekyewuunyisa kikino eno babeegaana bagamba tebabamanyi naye ate be bakutte ne babatwala mu kooti yabavunaanye era nga gavumenti eraga ye yabawaddeyo naye ku siini si ye yabakubye emiggo naye abato in fact okumanya gavumenti tekyamanyi kiddako wano we tugituusiza teyina kumanya kiddako laba omuntu alina okugenda mu ddwaliro bamuweereza ebizira akomewo Friday akomawo Friday oyo akomawo nga Friday balaba abakyala laba oyo omugongo alinga gwe bababuddeko obirabye freedom fighter Museveni jukira Amini taliiwo ali mu luwummula Amini ali mu luwummula Obote ali mu luwummula Akita akyaliwo alyo gwe kyekibalo nakibawa nabatwalako mu mathematics olumu Ben Kiwanuka abula nga waliwo Amini Obote naye ng'alwana okudda Museveni ng'alwanirira emirembe Ben Kiwanuka abula abula simanyi tibirondwa simanyi ani akubwa amasasi bakubwa amasasi Museveni alwanirira emirembe kubanga gavumenti ze zita abantu equation wanagendamu emirundi emuka 2 egenda mu 2 egenda mu 10 emirundi emeka 5 no wandika 5 over 2 emirundi 2 25 egenda mu emirundi emeka nojja okutuuka lwotuuka ku answer Museveni kubanga amalawo Obote n'amalawo Amini n'amalawo wano etemu ddyo disigala litambula kyokka nga Amini aweddewo ye tumusazizaamu over 2 Amini over 2 Obote agendamu emirundi 2 ono agendamu 2 yokare etemu over Museveni yakyaliwo 18 tebalabikako twalinga tusomanga mmwe mulya miyembe mwekwezi kati ndi mukusaza olumati mulyawo museka bali bagwawo gundi egenda ebula omuwendo gugenda gukakana LCM ogenda walyoka LCM emirundi 2 eno simanyi biki over 2 over etemu over Museveni Amini Museveni yakyaliwo 18 tebalabikako wabula binaddiini ne bituula wali Amini yabuza Ben Kiwanuka nga wansi bitudde ku John Bosco Kibalama ku ntebe kwe bitudde bayazeeko John Bosco Kibalama ne banne 18 wano watuddewo Kazimba Mugalu wano watuddewo Serwadda wano watuddewo Ekereziya wano watuddewo abaprotestant simanye kanisa ya Uganda yeri aba 7 side abayisiramu ejjubba ziri wali alhamdulillah Allah okume Museveni atuwe ebimotoka naye nga buli omu watudde banaddiini 18 buli omu atudde ku muntu eyabula Use English teacher w'oluzungu yali tasomesa nesonyiwe nammwe n'ebizungu byammwe why not Lutolo now yo kooti egenda mu maaso n'okuwozesa abantu gavumenti beewadde naye ate ku siini yabeeganye sooka owulira ekintu kino bannange ngenda bawaako samuro tugende mu kigambo tusoose ku parliament nedda tetusooka ku parliament abawagizi b'ekibiina ki National Unity Platform abakwatiddwa olunaku olw'eggulu 21 basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako etuula e Kawempe ne baggulwako emisango okuli okweyisanga ebyeneena ko n'okwonoona ebintu omuli n'emmotoka ya poliisi bano bakwatiddwa edda baatukwatanga butujju
edda batukwatanga butujju bagamba twambala ebyambalo by'amagye bwe tuba Museveni tumutuusizza okuleeta abali mu byambalo by'amagye n'atabagulako kwambala byambalo by'amagye n'abagulako kwefuula byeneena nga Electoral Commission yeetegeka omukolo gw'ebyeneena kati nze mbuuza ani awangudde munne okulonda duli babadde bagamba nti buno obukofiira n'ebyambalo ebyo bya UPDF babaleese mu kooti wabula omusango si gwa UPDF kati kwefuula byeneena mu kkubo nedda revolution etambulanga bwe twagibala kintu kiri eki wasaana okubeerawo abeewaddeyo okukyusa embeera eno ba Olivia Katende balina essuula empya gye batuleeseeko duli baali bwe bakuleeta mu kyambalo ekyo ovunaanibwa gwa kwambala byambalo by'amagye be baleetedde mu byambalo by'amagye tebaliiko fayiro ya byambalo by'amagye baliko kwefuula byeneena kaakati revolution yedda mabega nze mbuuza tutambula tudda mabega oba tugenda mu maaso kati kuno tugenda mu maaso ekyo ekyambalo kibadde kittisa abantu nga bwe bakuleeta mu kooti ne omukadde otakukyalira bakukutte n'ebyambalo by'amagye n'emmundu ogenda gireeta n'amasasi ogenda galeeta kati akaana akawala kakubye uniform ya UPDF manya Museveni tugenda kufuumula ejjoogo mu nnyuma mu ddoboozi ly'omugenzi gundi tamala emirundi sinze laba uniform ya military ogirabye uniform ogirabye ya military naye eri ejjoogo Museveni lyamufuumuuse mu katwe omwo mwawunyira embiriizi omwo Museveni omwo mwawunyira ennyindo zizo uniform kati ogwo bwe guba tegukyali musango nedda Museveni tugenda kutuusa we tukwetaaga katono eggwanga ngenda ddibawa uniform ogirabye eyo uniform okukwata nayo luli emabega gye tuvudde National Unity Platform abakwatidde olunaku olw'eggulu 21 basimbiddwa mu maaso g'omulamuzi wa kkooti esookerwako etuula e Kawempe ne baggulwako emisango okuli okweyisanga ebyeneena ko n'okwonoona ebintu omuli n'emmotoka ya poliisi bano bakwatiddwa ku kitebe ky'ekibiina kino bwe babadde bafulumawo okwolekerayo ekitebe e Kawempe okunoonyeza akwatidde ekibiina kino Bendera Elias Nalukoola Luyembaazi nga tebanasitula kwolekera Kawempe North okwetaba mu olukuŋŋaana lw'omu ku beggwanyiza ekifo ky'omubaka w'ekitundu kino okwokuddibwamu okubindabinda abawagizi b'ekibiina kino basusse kuŋŋaanira ku kitebe kyabwe kiri Makerere Kavule abakulira Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakomekereza nnyo okwewala ebikola byefaananyirizaako n'okusosookereza abakuumaddembe nga tusimbula wano njagala mubeere ne disipulini nga bwe tubeera bulijjo bagenda kufuba okutwesonsaako nga banoonya obbakwata njagala okubasaba mbeere bagezigezi nga ki kyokka obwedda bali munda bawaga ng'egwera naye kati nze mbuuza olunaku lwaligamba kubanga akutte ekintu kino olunaku lwaligamba nti tufuluma tugenze kulwana nabo nalabye abaana abo nga babatwala nenzijukira ekyawandiikibwa batwala Yesu Bayibuli egamba ne bamutwala ng'endiga etwalibwa ew'omubaazi nze mbuuza abaana mwabatutte kubanga nannyini ggwanga bw'ayogera tuwulira Bayibuli egamba omusumba omulungi abamanya endiga ze nga naze zimumanyi era bw'ayogera zimuwulira olunaku lwaligamba nti tufuluma tugenda kudda na butadda tukomawo na Uganda tubalumbe either they lose or we win will you manage kubanga bw'abagamba okuuma emirembe bagikuuma bw'ali bagamba nti kati tugende tukomawo n'ebikookolo byabwe nga tubibajjeeko bw'ali gamba nti tugende tetudda waka ewiiki namba tukomawo na buwanguzi poliisi UPDF government will you manage kooti egambye etya banaye obudde bugenze naye okay tugende ku nsonga endala parliament amyuka speaker wa parliament Thomas Tayebwa
agamba wandibaawo ab'ebyokwerinda abakola ebikolobero n'ekigendererwa ekyokuttattana ekifaananyi kya gavumenti. Tayiwa bino abyogeredde mu lutuula lwa paalamenti lwakubiriza olunaku olwaleero era ng'abadde ayanukula ku kwemulugunya kw'ababaka ku ngeri ab'ebyokwerinda gye baakuttemu bannakibiina kye Nuupu olunaku olw'eggulo. Nuupu yalina bahuliganizi nga be b'empisa embi. Kati ku ansadi ya paalamenti sipiika agamba ebitongole bikuuma ddembe mwe muli abantu. Kati nze mbuuza tuvuga livansi oba tugenda mu maaso? Ekisooka abalamuzi twamaze bafuumuula akamanyiiro kaabwako nti ebyambalo bino si by'amagye. Ku ansadi sipiika yagamba gavumenti yennyini yerimu abamenya amateeka si Nuupu. Bakoze effujjo ku kibiina kya Nuupu, ku bawagizi b'ekibiina kya Nuupu. Mpala katono eggwanga ngenda ddibawa. Katusooke tuveeyo eyo. Amawulire sigenda gabalaga gonna bannange. Tugenze ku JAT, EC, Electoral Commission. Ebikolwa by'ebitongole by'ebyokwerinda ebyokweyambisa eryanyi mu bantu abavuganya mu kalulu ka Kawempe North bepo ne bannamawulire ababa bakwata ebigenda mu maaso. Ssentebe w'akakiiko kano omulamuzi Simon Byabakama atubulidde nti ng'akakiiko basinkanya bakulu okuva mu byokwerinda omuli poliisi, amagye n'akabinja akakettera munda mu ggwanga era ne babalabula okukomya bye bakola kubanga biyinza okusuula demokrasiya wa Uganda mu kattu. Olabayo wajja ati yenna akuba essasi. Amasasi gabadde kuleeyo eri ey'emabega. Banemundu zaabwe teziri mu masasi. Kikulembeddwa ebitongole by'ebyokwerinda naddala akabinja akayitibwa JAT. N'olwaleero abakulu bano boolesezza effujjo era waliwo be bakiisa emiggo n'egisigaddewo ne gikwata ettafambe. Olw'okubanga abasajja bano bajja beenaanisa obukookolo ku mitwe n'abakulu mu bitongole by'ebyokwerinda okujja nga babeegaana buli omu abuliddwako gwanenya olw'ebigenda mu maaso. Olwaleero twagadde okumanya akakiiko k'ebyokulonda we kayimiridde era tuwayizzaamu ne ssentebe waako omulamuzi Simon Byabakama mu mboozi ey'akafubo. Ono naye ekibuuzo kinaakyanukuzza kwejjusa. Ebifaananyi bye tulabye tebibadde birungi okutwalira awamu. Eyo si enteekateeka akakiiko k'ebyokulonda bye twali tusuubira nti bisobola okubeerawo mu nteekateeka yaffe. Lwekyo tuwadde twogeraganya n'abakulu b'ebyokwerinda ne tugamba nti weewaawo okusooka twetaaga security tugyetaaga mu biseera by'okulonda kubanga waliwo abantu bamu abasobola okubeera n'endowooza y'okutaataaganya biki ebigenda mu maaso ng'okulonda kugenda mu kulonda kuno naye basobola okukozesa bayinza okuteekako enkola endala okulaba nti bateekawo embeera enosobozesa ebyokulonda okutambula bulungi okusinga nga bwe bakola. Byabakama era abadde mulambulukufu ku kitongole ky'ebyokwerinda kye balina okukolagana nakyo mu nteekateeka y'ebyokulonda era ng'eno ye poliisi y'eggwanga. Kyokka bano bo balina ebbeetu okuyita ebitongole ebirala okubakwasizaako. Ekyo kitumala nga ne EC ekonda eminga. Nedda mmwe mubaleke twatandika tuli bayeekera. Twatandika tuli mu byakusaaga, twatandika tukolera mu 7, Bobi Wine akolera mu 7, twatandika nalabyeko Gashumba yagambye. Kati ate Gashumba yakyusiza yatugamba Bobi Wine akolera mu 7. Kati era eggulo yabadde mu ntebe yeemu ku radio yeemu ya Balamu n'agamba bw'ati. Anti Nuupu yeewaana bajja ne baddiisolojinga Besigye. Bo baddewo kati kababa kuba emiggo mujja kukiwulira. Ne mujja bana mwene mujjawo Besigye. Ne mujjawo Besigye ne mumukuba ekigo ne mumuvunza kati kababa kuba emiggo. Mu ntebe mwe yakyogerera. Presenter y'omugwe yali annyonnyola lulinga Museveni bwe yaleeta Bobi Wine kati Byabakama agamba gavumenti erinjiridde eddembe ly'obuntu ereese ebitongole bitali basajjamu mugenda kutuulira ekintu kiri ekibanna Uganda mukole enkola y'aba Vietnam aba Vietnam okuwangula America mu lutalo lwabwe firimu ezo ze mulaba byali bya ddala
Vietnam yalina amagye nga bwe batta omu Vietnam omu bajja 6 bayongera 6 mu kifo ky'oli omu. Abamerika ng'obusajja bukulukuta bwe buti bujja bulinga ensanafu ne Amerika amasasi ne gagiggwako. Mu muntu kati mu Olivia Katende omu tulina okufunamu 4, mu Naboso omu tulina kufunamu 4, muyiike bangi, mu Tawo omu tulina kufuna 5, tulina kufuna 6. Tuteekwa okuba nga tetuzikiza struggle wonna we twetaagira. Struggle erina okuba ne morning shift, evening shift, night shift. Tewali kusirika. Isi mujirabye kati isi njimaze kati katugende ku human rights. Beddembe ly'obuntu basoomozeza gavumenti okuvaayo ekangavvule abaserikale b'akabenja ka JAT saako n'ebyo by'okwerinda abalala abalabiddwako olunaku olw'eggulo nga bakuba abantu mu kunoonya akalulu k'okujjuzayo ekifo ky'omubaka. Nakugambye dikiteeta bw'aba agenda okugwa ateekwa okuba nga talina muntu yenna amujulira. Abo be babadde bayamba Museveni parliament emu yiyo tekyalina kyakola erina byogera. Isi erina byogera. Aba ebyo ebitongole bya simanyi bikuuma ddembe simanyi ebidwanirira eddembe ly'obuntu. Abo be babadde bakola report ennungi ku Museveni. Tuteekwa okuteekawo embeera ne tuvayo Museveni omutuufu n'avayo. Nkugambye Museveni ateekwa okutembeeya kaadi zonna bwe kuba kwesimbawo nga bw'anoonya omuntu tewali muntu ayinza kugira ku kaadi ya NRM. Poliisi n'amagye tubatuusizza mussa nga tebasobola ku leading operation. Ekyo tuteekwa okukiteeka mu buli kintu kyonna. Bannaddiini bateekwa okutya okujja ku bituuti. Tubakole nga abalamuzi balinda omulamuzi ne bagata omulamuzi agenze mu Toyi. Twagala abantu batuuka okuyimba simanyi emisa ku ewa ennamirembe. Babeerawo basinze batendereze nga kwaya zokka ze zisinza kiki bannange tugenda mu kigambo Ssaabasumba Banja yagenze kupama. Moses Banja tumulengedde ayingidde mu Toyi tannabakudda. Obudde bugweko nga Banja ataze kubanga ati okwogera ku kituuti ajja okwogera tubitapute tumubuuze lwaki toyogera ku bituluma. Abulire mu Toyi agende nayina edda tata yalinga atukubanga olukuyita wati jangu wano osoka kudduka mu Toyi ngoba naye obanga oba olubutonga lubeera ki olukugira odduka mu Toyi waliwo abayitirangayo. Ogenda boti ngageze mu Toyi n'odduka n'ogende wajjajja sebo wire nkubuulira ojja kujja wano kankubuulire wire ojja kumbe wayiseemu dda agenda okulaba ngodda ne jjajja. Olumu twasimbanga layini twagendanga oba mugeze ku luzinga nga muluddeyo olwetikula abaana okuva sawa meka mujje wano n'odduka mu Toyi ne munno n'omulala banago oli mu Toyi tovaayo nawe wire vaayo nawe wire soko veyo no nange ngire mbagambye mujje wano mbagambye sebera mujja kuvaayo nonga nawe lindako wire oli watata nkyali nkugambye jangu wano nga tata olukuyita sebusa asooka kweggunda. Tuteekwa okubateeka mu mbeera nga Ssaabasumba tajja ku kituuti adduse mu Toyi. Abalamuzi kati be batera obbikola era abaana babaleese ne babazaayo kubanga omulamuzi abadde ku Toyi. Omulamuzi tasobodde kujja. Tuteekwa batuusamu eyo embeera nga supiika alina okugamba Museveni nti weddeko. Tuteekwa batuusa mu mbeera abantu bonna ate bakabaka baffe muveeyo mwogere. Nze njagala ekintu kimu bakabaka mutubuulire bwe tubaffe bakyamu tutereeze kuba mmwe mutubuulira naye musirise temutubuulire oba bye tukola bituufu oba bikyamu. Bakabaka nammwe muveeyo muyise statement mutubuulire ffe bakyamu oba ffe batuufu kubanga twewala nnyo okubanyiiza tusobola okubeera wano nga twabanyiiza dda nga nammwe mwatuvaamu. Muveeyo mutulambike. Tuteekwa okutuusa bakatikkiro nga katikkiro ate okujja okwogera era nga bagamba katikkiro yabadde alina okujja naye asindise esikooti kuba katikkiro akedde ku makya ng'olubuto lw'eggunda tasobodde kujja tumaliriza agenze awo we tulina obbateeka.
awo we tulina obbateeka balina okuba bonna nga batya. Nkugambye tuteeka obbateeka mu mbeera nga tewali ajulira Museveni. Wulira ebitongole bagamba mbu tulimba. Kati ebitongole ebirwanirizi by'eddembe bigambye abasajja bano bakangavulwe ng'ebyo ebitongole byennyini bye baasamba omupiira erugogo. Era Sewanyana yabadde kapiteeni eri kapiteeni y'abakuuma ddembe ttiimu. Abadde kapiteeni abadde CDF David Muhoozi. Era bamaze osamba omupiira guno ne beesika mu mikono ne bakakasa bannayuganda.